Banange bulijjo nnyoma Bobi Wine, the ghetto president of the firebase crew, naye ku luno mu kulonda kaadi z'abanaakwatira bendera NUP mu parliament ne mu local government, omuyaye yankubye omupiira yampangudde. Okimanyi nti Gaaya ayingidde mu byafaayo bya Uganda ng'omuntu asoose nga tali mu bukulembeze bwa ggwanga, nti akozesa sente z'eggwanga, atali mugagga nti akozesa sente ze yakoledda okukwata bannabyabufuzi abeeyita abagundiivu, abayivu, n'abakozesa by'ayagala, bw'amala n'akanyuga eri. Manyi bannabyabufuzi beefuula abagezi, naye omuyaye yabazannya empiki. Omuntu yekka yali agezezzaako kikola, naye ate ye n'afiira mu muvi ye, yali alisira kwena. Eyalimbalimba ba professors omuli Professor Newton Ojok, Dr. Otema Alimadi. Otema Alimadi yali prime minister mulamba mu government y'Obote. Naye omukazi atamanyiddwa gye yava eyo mu kyalo eyo mulimi peasant, najja n'abalimbalimba nti basobola okwekunga ne balwanyisa gavumenti nga bo tebalina mmundu, nga balina ssaala zokka n'eddagala lye yali abawadde, ne balwanyisa NRA eyali yalina emmundu nga bakuba amasasi nga tegabakwata. Ekyenjawulo ku Bobi Wine ne Rakwena nti Rakwena yafiira mu firimu ye. Bobi Wine akyazanye bulungi sofa. Of course omuntu yenna ayina obwongo obutunuulira ensonga n'azisunsula bulungi akimanyi nti muvi ya NUP yawandiikibwa, eproducingibwa, edirectingibwa Rubongoya. Naye kyoweera Bobi Wine credit okwowuninga roolo gye baamuwa eya president, n'aba nga bw'obiraba abikola ng'ebibye. Pressure yonna etuukira ku ye bw'abe musajja wattu, naye ng'ali ku script. Bannannyini script bo ne babeera emabega ne bagamba ya. Firimu zonna ze tulaba ez'akabi, ffe tulaba bali abazannya ne tulowooza nti baakabi, naye ba director tetubalaba. Naye nga tewali scene gye bashootinga nga director taliiwo, abeera behind the scene. Si kiwa nti waliwo eyafunye kaadi nga Rubongoya tamwendoosinze. Nze nsuubira waliwo ne Bobi Wine be yabadde ayagala, naye director n'agaana. Rubongoya oyo musajja mugezi, yakola situation analysis ya political environment ya wano, n'amanya nti tuli mu mulembe ogw'abantu abatamanyi nga bamanyikiddwa nnyo, ate abamanyi nga tebamanyikiddwa. So Rubongoya ye yabaza gaapu eyo, n'agitunuulira n'agamba wano waliwo gaapu gye nnyinza okukozesa. Oyinza okukwata bano ab'amannya bonna abali eno nga bali mu kuyimba, bali mu kuzannya, bali mu katemba, balina amannya naye tebamanyi kyagakozesa, n'oba mobilizinga n'oyisaawo ekikyo. Ate akikoze bulungi. Nze njagala mu nkootingi ne bwe ndiba siriiwo, kitooka etereka ebintu bino muligenda ne mukijjayo. Rubongoya ayagala ntebe y'obwa president bwa Uganda. Rubongoya si musiro okwesimba mu Kampala Central. Ebintu bya bibala bulungi nnyo. Ali mu kunyweza makanda kwetunda mu Buganda ne Central yonna. Nti bwa mobilizinga Central ne Busoga n'aba nga abikutte bulungi, deni ayinza okulwana n'anaaba amwesimbyeko yenna
nga balwanira ebitundu ebirala okujjako nga Museveni yazeemu ne yeesimbawo. Ate chances zigenda zikendeera nti Museveni agenda kwesimbawo ebisanja ebirala 3 kubanga biology eyinza obutamukkiriza. Okujjako deep state eriwo nga bwe tugimanyi kati eyinza okubeera friendly ku Lubongoya okusinga omuntu omulala omupya anajja, kubanga Lubongoya is not radical.